Polisi yaffe yajinja road erina abakyala basatu bekutte olunaku olwaleero okuva ku police headquarters e Naguru. Bano bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuleetawo embeera akajagalalo ku kitebe kyaffe ekikulu ekya poliisi, era nga mwe muli Alinitwe Fiona Asala Knight nga ne Anet Namata mu Africa. Bakuumibwa ku kaduukulu kaffe akajinja road nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku kigambo okuba nti nobadde bagezaako okukuma omuliro mu bantu. Tujja batwabulira ebisingako naye nga enteekateeka zino ez'okwekalakaasa okubadde bayise okw'emirembe tebaaweereddwa kwanukula kwonna ku butya bayinza okweyongera mu maaso n'enteekateeka zino. Eno security installment era kiba kyennyamiza abantu okukuŋŋaanirawo okutandika okuba nti nno beekalakaasa ng'emirimu gigenda mu maaso. Tujja batwabulira ebisingako ku kiki tuzzaako mu kunoonyereza kwe tulimu.